yadde nga basobola okuba nti bafuna obutakkaanya emyaka ebiri emabega, n'asobola okuba nti atambulamu omukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds. Tulina essanyu okutegeeza nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo basobola okuba nti balekinga up. Ojjukira Pia Pounds okuvaayo mu big talent nga waaliwo olutalo wakati we ne Rema Namakula nga just bakamusayininga, era nga ebigambo byagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa, ebikonde ne bivuga ku big talent house. Omukyala ne bamugamba nti tamanyi kuyimba, ne bamugambirawo nti tambula otuviire, then osobole okuba nti okola ebirala, tambula otuviire osobole okuba nti okola ebirala, era nga Pia Pounds yasobola okuba nti atambulamu mu law system bwetu nebanga yatabuka mpola mpola. Lwabadde olunaku lwajjo omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy basobola okuba nti baleking up ne musajja mukulu amanyikiddwa nga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds, ne bajjawo obutakkaanya bwabwe, ne basotinga ebintu, era nga basobola okuba nti bafuna n'omusajja mukulu okuva Embale amanyikiddwa nga Miss Africa eyakuyimbira twende tupate nga ali akakoola. Basobola okuba nti bamutwala ne ku TV, era nga system yageze maaso n'okuba nti ekyuka zonna influence za Kenzo n'omukyala amanyikiddwa nga Pia Pounds. Mpola mpola bino emboozi gye ngenda okuba nti kutuusa ku lwaki Pia Pounds yasobola okuba nti yawukana ne Kenzo, lwaki bazzeemu, era lwaki Kenzo asaze okuba nti abeeramu mu Pia Pounds. Mpola mpola tugenda okuba nti kutuusaako right about now. Tukwaniriza ku nkutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutatambi Jimso namba one Kiboya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribing, webale kuba nti eva obeerawo n'ogamba nti n'okutambula ne Limoja Jimso asobole okuba nti obaoliawo akutuusaako ebyo ebitambula mu ggwanga. Nawo emyaka gibadde giweze 3 nga Kenzo ne Pia Pounds tebeekuba ku munye, nga olutalo lw'amaanyi. Olutalo luno lwava ku ki? Yali mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula basayininga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Pia Pounds mu big talent. Mpola mpola nga bakamusayininga bagenda mu maaso n'okuba nti bateekawo obukwakulizo, nga ani abuteekawo? Ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula yasobola okuba nti ateekawo olutalo, era nga Pia Pounds yasobola okuba nti ekintu kimutabukako, ne batandika okumubrandinga nga malaya prostitute awedde emirimu ku social media, era nga obaoliawo career yali egenza mu maaso n'okuba nti efa, nga bagamba nti obaoliawo Eddy Kenzo yasobola okuba nti asayininga muyimbi, wabula yasayininga mukyala we, nga baleetinga n'ebifaananyi byekuba nti ono omukyala si muyimbi wabula bad segu. Mpola mpola Pia Pounds yasobola okuba nti akaaba amaziga ebbanga lyonna lyali mu big talent, ng'omukyala amusindikira abantu okumuvuma. Olumu n'amwerumbirako n'amugamba lwaki tova ku bba wange, naye nga Pia Pounds agamba nti nedda, nze saagala Kenzo wabula nkola ne Kenzo just nga kyali wange, era ng'omuyimbi gwe basayininga mu big talent. Dream ye yasobola okuba nti efa, era Pia Pounds n'aba nti asayininga ne kampani empya ey'abazungu emanyikiddwa nga African Bureau of Music. Kwe kuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Busaim, kwe kuli Pia Pounds n'abazungu abalala, era nga kino record label eno esejinga side zeri emuyenga. Mpola mpola yadde nga kyagenda maaso n'okuba nti kibeera bwe kityo, Kenzo yasobola okuba nti agezaako okulwana okureconsilinga n'omukyalo ono okumala ebbanga eryo lyonna, naye nga tekisoboka. Jjukira nti awo omukyala yali amaze n'okuba nti atambulamu, naye nga si lwatya nti obaoliawo Rema ajja kwekuba mu kifuba dde, nga Pia Pounds agamba nti nedda kisobola kuba nti nzirayo wamusuuza kuba nti kola nemusuuza, newankubadde nga njagala nnyo, naye Rema yampisa bubi. Jjukira recent interview yali ali ku TV emu yavayo n'agamba nti ng'amaze okuba nti ata EP oba extended play eriko ennyimba mukaaga, okuli twende tupaate, okuli n'ennyimba endala awo nyingi. EP eno omukyalo ono yagenda ku TV n'agamba nti banvumanga mbu sirina maloboozi, ntusooka kuwakinga ku maloboozi ne tukolako talent, kubanga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema yampitanga malaya mbu sisobola. Bw'atyo nange kwe kusala okuba nti nkola nga bwe ndi mukola. Osanga naffe tulituukayo nga gyali. Mpola mpola Kenzo basobola okuba nti bamiitinga ne Pia Pounds n'amugamba nti byonna ebyaliwo omukwano nsaba onsonyiwe, kubanga buba busungu oluusi ne bubula ne butubuzaako ebintu ebyenjawulo, era nkusaba mukwano ogende mu maaso n'okuba nti onsonyiwa, kubanga nze saagendera kuba nti kuhatinga oba okusobya, nali njagala tubeere ffenna mpola mpola, newankubadde nga ebyaliwo byaliwo. Basobola okuba nti bateekamu ssente mpitirivu okunoonya omusajja okuva Embale. Omusajja ono bamulese mu kibuga Kampala okugezaako okuba nti bakola promotion
y'oluyimba lwa mukyala mukulu amanyikiddwa nga twende tupate. Jjukira omusajja ono bamuyita MC Africa I think meta kuba nti like yagenda maaso na vibinga ku luyimba ne lufuuka ensonga ku TikTok era nga twende tupate yagenda maaso n'okuba nti efuna airplay. Kenzo basobola okuba nti bali konseringa n'omukyalo ono era nga kati bali bonna bakolera wonna era nga gakagwawo gagamba nti oba oli engeri Kenzo gyali nti Haji Mulamba agenda mu maaso n'okuba nti yeefunira haki ey'okubiri. Jjukira nti haki esooka ye Biranga Maira omukyalo mu Tanzania gwe yafuna okuva mu bosi wa Zam mpola mpola ennaku zino babeera bonna nga pia pounds oba oliawo mukyala namba 2 bw'agenda mu maaso n'okuba nti anoonya haki ey'okusatu n'ey'okuna. Jjukira Kenzo musiraamu so agenda mu maaso n'okuba nti abikola. Bino byonna bituukidde nga Lydia Jasmine naye bakamutwala bakamugonomulako benzi oba oliawo Kenzo kyatasobodde kuba nti asanyukira. Jjukira naye yali haki ye naye Lydia yasobola okuba nti akivaamu mulo engeri naye gye yafunako olutalo ne Rema Namakula. Pia pounds tasobodde kuba nti oba oliawo atya Biduduma asobodde okuba nti addawo ew'omukulu era nga ali mu dyali afumba kati ye mukyala Kenzo omupya bampita Ntambi Jimso.